Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'd, baganda bange nate nga tudda ku ekyo ekyatutumibwa mulimu gwe twakwata ogwaba nabbi kubeera nga tweyigiriza n'ebyo ebigambo ebigenda tuyamba obulamu obwa leero n'obulamu obw'oluvannyuma. Olwaleero baddu ba Allah tugenda kutunira ku hadithi yombaka sallallahu alaihi wasallama nga tugamba ejibwaku Abi Hurairatan radiyallahu anhu qila ya Rasulallah ud'u Allahu ala al-mushrikina qala inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'ithu rahmatan. Abi Hurairatan atunyumiza ngakija kumbaka sallallahu alaihi wasallama bakunganya bamugamba ti ya Rasulullah tuyamba oberengo tusabira kubasajja bana ab'omutawana abashiriku tumanya baddu ba Allah obubenje bwawe obubi. Omushiriku ye muntu abeeranga yeryaza amanya n'abeeranga addidde okubeera nga asinza Allahu tabaraka wa taala, ekintu kyalikoledde Allahu tabaraka wa taala nakikolera ate omuntu omulala. Abantu abo babi abaddu ba Allah musingana ebintu bye batadde mu kkubo n'obiyitako musitenseni mwemalire ebyamba byabwe. Ayina omwana amulaba bubi, ayina riziki amulaba bubi. Kati mu mbeera obubi bwabwe abasajja abakkiriza bakunamuga nti tuyambe obeerenga okola ki, osabira ki abashiriku abo. Allah subhanahu wa ta'ala bakubazikiriza abeerenga akola ki, abazikiriza. Naye tujikira omubaka sallallahu alaihi wasallam surati Anbiya'i agamba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiyatumibwa omubaka sallallahu alaihi wasallam kujjaho nga kyakusasira eri ebitonde byonna. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabanga baddamu n'abagamba nti nze saatumwa okujjaho nga ndi kyakusasira eri ebitonde byonna. Ekyo kyatumisa omubaka sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga baganda ab'ekitiibwa eyo teyakikola lwaki nti ye Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma abeerenga akoola abantu babeere nga bava kwebyo ebikyamu bakole ebyo bigenda okubasembeza mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Era teyakikola abafa olwaleero mutule mulabe singa omuntu abanga akoze ekikyamu si ekiddirira tukolima bukolimi ogamba Allah amuzikirize, Allah amukube akabenje bwe kati. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wekisa ye teyakikola lwaki yatumibwa kubeera nga kyakusasirwa eri ebitonde byonna. Tuyigemu abaddu ba Allah mu hadithi eyo. Naffe tulina ebitinyiga, bayinza okukubba, bayinza okukola ki, naye kiki kyozzaako. Omuntu yakoze akabenje konna ng'abasajja bano obubi bwabwe nga buli tubeere nga tulaba nga lwaki tubasabira Allahu tabaraka wa taala abeere nga abalungamya biiznillahi taala. Bwetunakukola bwetyo abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala nga banaddawa Allah ajja kubeera nga atusiima. Bagana b'ekitiibwa saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo abitufuulire ennuzi yaffe kuno ku duniya awamu ne ku lunaku lw'enkomerero. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.